Ogamba otya my brother. Waliwo ekyo ekikazi kyempulidde kinteka mu biboozi byayo kiringa amatako n'amanege. Tagezanga n'akiddamu alinga amatako n'amanege. Bw'akigezangako ajja kumanya. Ye y'aniyo yafaanana atya. Musanze kuno ku TikTok simumanyi. Alinga amataka alinga amanege. Ako kuku berongose mu fezi ndala. Kidangamu ekyo ekyekisiru. Naye musajja wo w'enkima omuyiriddewo omubiri. Musajja wange Bruno ate bambi tebamuwadde na ssente Kasuku. Layira kyabadde kyabwerere. Bamuwadde $1,000,000 kwe bamuvumira mbu kubanga producer yatuuka late. Mbu bali kati baali ku American time. Mbu baali ku American time kale n'owulira amabina ago. Kaifa Kasuku abantu batuwadde ssente wano ne batulinda. Ng'ojjombulyo nonsense. Ebintu ebyo nabiraba ku TikTok nga ndaabaanirizwa oba baali baaniriza mu kyalo oba yali ava bweru. Saabigoberera nnyo. Naye bambi nalaye Bruno yennyonnyolako mulabye n'ewa Faruku nga wadde wa Faruku ng'ayogera bambi. Kasajja katuka Bruno ku luno kali innocent. Bruno bulijjo abeera ne this time ali innocent. Omukazi Kasuku amanyiira. So abamuyita Jaliya Wanda amanyiira. Naye ebyo byonna byonna nga biri awo. Omukulu teyasaba. Ani bayinza okubeera nakyo yasabiriza kubanga babadde ba mikwano for long time. Omanyi ebitwetero tabula abakazi. Nze olwempulira olutalo lw'omukazi n'omusajja nsooka kwagala kumanya buli kimu. Ng'omanya waliwo okusabiriza. Bwana wange. Simanyi sagala kigamba nti kyekyo naye. Bruno Kebambi ku luno nange yannumye. Musinise ebinnyo byammwe man. Go and fix your teeth man. Mutusiriwaddako. Wamamame wamagwe mu America omazeyo bbanga ki like. Amanze sibeera America kyobola nange sirina muzoogo bwe gutyo. I live in Belgium. Belgium tetulangira abantu. Kubanga tukula n'empisa. Okay. Naye kinyiza ekisinga okunyiza I've seen so many stories bambi naye nga otunulira abantu n'ogamba omuntu yakatuuka how long have you been there auntie nagenda 7 years shut the hell up you don't know shit toyina kyotugamba kati fe abakuleyo kati fe tugambe ki ate by the way kintu ekyo kinyiza because we are even more humble than people who just went there 5 years ago like we have more I don't know. Like we are more humble, you know. Tu abantu kityo nogamba banange bambi nogenda Uganda n'owulira ennaku ng'olabye abantu. Naye bano abakatuukayo be basiba beevu mu internet. Junior teri muntu amaze Bulaaya obanga kangambe kati I'm 30 years old. So kati ngaffe abatuuka obanga tuli bato oba bikingo okulidde eno. Toyinza kusanga nga tuyisa bwe tutya abantu because we appreciate you guys more. I appreciate when nze nagamba abantu Uganda is my favorite destination as vacation. Okitegeera nze era nzija Uganda 2 times 4 times a year kubanga ye wantu wensinga okuwulira at home okitegeera naye zino embwa abakatuukayo simanyi 7 years 8 years yes but siza Katonda akuyambye ate olangira abatalina who the fuck are you man shut the fuck up. Mulekerawo okutusiriwalirako temuyina mpisa kwonna kwogera bubi kawandula ku ssimu. What the fuck is wrong with you? Go learn some manners man. I have money. Who the fuck cares? Ani gwosasulira bills Uganda amazzi bagasera amafuta bagasera waliwo akusaba sente z'amafuta otumanyira. I watched the videos of her. She was so disrespectful. Nengeri gyali ayogera yes oba wayamba omuntu simanyi I don't know there's another guy simanyi I sent him $5,000 that is like 3,500 euros. Is that really money okudda okulangira omuntu seriously ku muntu weba wayita billionaire tewera na bukadde abiri really ogenda kulangira abantu on that money mbubi tugambe tutya
Era walaze obunaku bwo. Walaze obunaku Bano mwana munaku. 1 million, simanyi 2.8. Get the fuck out of here. Okay? Mukakane bannange, mukakane mulekera okutusinikirako amannyo. Fe abakulidde no tugambe kimu abakati kwemwe mutijja be basiiba beevuma ku Facebook be batamiza abantu TikTok kubanga bo bali Bulaya. Who cares? Mwakatuukawo wakayiga n'okulya hamburger etegeero omanyidde be osinika amannyo ovuma abantu. Calm your ass down. Chola basi baba bakuba mama American am American cyo kiragamba oli mu America enviri zo zikyasensuse oddo ti omuntu omugagga notuka ku musimu nanga kasensuse kalinganga n'omusambwa rubbish. Calm your ass down. Temudda mutu sinikirako man. Temutu tama. Mwe mulina n'otuyigiriza ffe empisa n'ogamba bannange banna mmwe muyige empisa biki. Obuviri bwabwe bukyasensuse. No, I obuviri bwabwe bukyasensuse. Kona kasensuse kyokka katunda zigo simanyi ebyanviri simanyi home care really nawe enviri zo zisensuse mbw ate otunda home care bambi it's sad like if you decide to help people back home be nice be humble oba katonda akuyambye ovuddeyo kubanga agamba katonda yanyamba buli kimu kirimu katonda kyobalaba abalokole man abalokolo bamwabaaki. Era wano omuntu gamba I'm born again Christian, everyone is like get the fuck out of my house. Tewali agala kolagana namwe because you're liars. Mulimba mulina empisa embi mwesiriwaza temuyina makulu. Sorry abalokola abali kuno but really oli abakiikiridde yasinga obubi kati namwe tubatwaliramu sikulimba gali yasimanyi walde nasimanyi biki fix yourself. Genda bakola amannyo sente zowo zambo oyamba abantu tobayamba genda oyambe amannyo go genda okola amannyo and shut the fuck up and you're not American, you're fucking African. Chobola bagenda kukuba amasasi, no one will care. Tewali agenda mukazi bamukubye, no one will care. Senga wali such a big deal you wouldn't be crying last month on fucking TikTok crying smanyi Kenya yatute ebintu byange. Why the fuck were you crying? Because billionaires don't do that shit. They go back and make fucking deals, yeah? So calm your ass down. Tegera, you're not a big deal. Totally big deal. You're nobody. Naye omwana muleke. Omwana yali you know abadde n'ebizibu last year. He's trying to come back. He's trying to focus on music. Are you coming here with your ugly old ass whatever? Calm down. Tewali akumanya tete tugenda na kumanya. And I urge all Ugandans, I swear to God, stop buying products from that little Twitch. Because she's stupid. Toyinza kulagana na muntu bwatyo. Mwe muka supporting ate kabamanyira. I'm American. I don't like to deal with Ugandans. Then get the fuck out of here. Why are you in Uganda in the first place? Idiot. Why are you there? Yemwe muvumisa n'ensi yaffe. We are proud to be Ugandans. Ebuka said, Ugandans. Why are you then Ugandan? Kona kalinga ka midget kampi ebigere biringa bya. I don't understand. What the fuck? Omukazi ofana n'otya bwotyo. Tekaina wadde bere just inako nywanto zine nywanto wezi mabere ge bagamba simanyi agali cast. Tugenda kuvuma nange kuvuma fango ni nange yanjigiriza kuvuma ngenda kuvuma nange. Tukoye medical zyange lyafudde tukoye abakazi abakulu kwesiriwaza wano. Bwoyina omwana oli ku mwana w'omuntu Bruno K someone's son. Now you know mwana I don't care. Mugenda kuja ne sympathy. Don't money involve kids. I don't give a fuck. My kids are cute. So toyina kyongamba ku baana bange. Obayagana na yanvuma. I don't care. No mwana mugamba mbusmanyi don't involve kids. Bruno K is someone's kid, yeah? Is Bruno K yava mugulu oba tebamuzaala mutusinikirako amannyo. I involve kids. Era mwabe bavuma bwana bwamwe ne munyiga ng'omanya akaana kabi kaswaza. That means oba okikiriza. Temutumanyira wano. Bruno K also has a mom. Goloza yawulira ta mama we ng'omumanyira omwogerera bwoti. Manina, stupid. Omuyita omubbi. Yes. Atusiriwalirako. That witch. No, mbujali ansinga obulungi. China wansinga naye tombuulira. Meje tojigatta ku muntu omuwanvu kumanyoko. Go check out 1.70 m. What that is. Fuck out of here, man. Wama Junior kankuleke bananga omulala jeberedde nenkwagadde nnyo jangu okomerere atulaga ekibizi ky'ekisajja ate atunda bizigo mbusimanyi slimming tiwaki tosoka n'omunywesa bbaawo ku manyoko rubbish. Get the fuck out of here. Toda mugamba matumbu you got money. You ain't got money. That's why you're fighting about 1 million or 2.8. Fuck out of here. I think you're not American. That's why they'll shoot your ass and no one will give a fuck about it. Akalamba kubakazi waneno. Temutusinikirako banange twakoowa tuli bakoowa.
Mbosimanyi mujjako dictate tunoka tunyanako kenyini bannange kamvena wano manyoko mwakatuuka ebulaya mumanyira abantu kati ffe abakuliddeyo tukole ki kati ffe naffe tugana okubuuza abantu tutuuka ffe ne Uganda n'ofukamira bwoti nagenda nembuuza omukazi nenfukamira and the woman was like bannange Diana okikola otyo omwana wo bannange omwana wa akyayina empisa. I was like naye bw'oba wakatuuka yemu I'm American time fuck out of here, you're not in America at the moment, so you ogenda bulyamba olyambwa kati musinika ebinyo wano wakatuuka 7 years tonaweza na 10 amu American bw'oliweza 2 togenda kumanyira abantu gwe zimba mayumba go kubanga muli banaku era kyobola bamukabira obusente abagagga tebakabira sente neweziba 50 million you let it go because you know you got you know mutima omugagga, that's it. Kati muli banaku it's okay. Tewali wanena ina nugu my dear, tewali ayina nugu. No Rachel, calm your ass down. Temudamu kumanyira bana b'abantu bannange omuwulira. Bruno K is also someone's kid. Guy mwamuliko last year mwamumanyi kiki yali ayitamu behind closed doors. Buli kaseera mubeera ku baana bane boy child alabye obukazi bwa Uganda oba bw'abaki obwo mutabalina bwongo nani omala nga muyomambu baganda bamwe baba musimanyi bafumbirwa abazungu mitima gyammwe emibi yo evil.